Gavumenti ya Bungereza Sabbiiti ewedde yakola okulabula eri Uganda ng'abatujje bayinza okukola obulumbaganyi mu bitundu bya Uganda ebitannamanyika era ne basaba bannansi baabwe abawangaalira kuno okwewala okutambulatambula wabula nga gavumenti ku nsonga eno yakakasa bannayuganda ng'ebyokwerinda biri gguluggulu. Nti bwe mba muyina okuwabulwa okugenda mu maaso mututegeeze mu ngeri yaffe ey'omunda nti akatale ka St. Bali ku ddembe oba Kikuubo oba paaka y'egindi oba essomero oba university bweti kisobole okutuyamba nga tugezaako okwongera amaanyi mu kunyweza ebyokwerinda naye olunaku lw'eggulo minisita omubeezi ow'ekibuga Kampala Ky'ofatogabye Kabuye ababaka ba pulezidenti mu kibuga Kampala aduumira poliisi mu Kampala n'emiriraano Stephen Ntanuyi abakulembeze b'abasuubuzi basinkanye ku nsonga eno okuwanyisiganya amagezi nga bya kisaagisaazi Kikuubo balagidde abantu ekikuubo bali mu lukuubo nga lubajjuvu mangu nnyo balwamuke lubeere kiriya olw'okubeera nga security ekola ki. Tubakubirizanga era tubasaba mwetegereze nnyo emaali eyo ng'etuuka n'okuyingira weetegereza kiki ekiyingira wooli twetegereze nnyo buli kintu ekijja we tuli ekibadde tekiriiwo so basabo ne banyo tubakubirizanga aba emu ku biragiro ebyayisiddwa naddala ku bizimbe be bannannyini bizimbe okuteeka obumu obukebera abantu abayingira ku bizimbe bino abasuubuza okwekebejja n'okwekenneenya ensawo abantu ze baba balina n'okuteeka kamera zimulabira wala ku bizimbe ebitalina system oba kamera zino ez'omuntu nga jjanga akulaba nga bakulabira kati ku lutimbe mugundi mu kye tuyita control room zina okuddamu zikole ki zikole 3 akeedi bazisabye at least ekiro zibeerenga at least zaaka eno wabweru nga kugamba lighting system daka corners zikole ki ziveewo. Poliisi yakkiriza ntino waliwo ebitundu ebimu ebitalinaako kamera n'olwekyo abagagga oba oli alina obusobozi kamera azongereko wonna waali ku nnyumba ye. Yayaanira nnyo ssente wabula tunuulira nnyo bw'aba avuddewo kiki kyakulekedde wansi awo omuntu ayinza okujja ng'oli waggulu wa kawunta ayo oba amabega waayo ye n'aleka ng'awummuzaawo ensawo ne tuviiramu olunnabe ne tugenda e Kabuumu. Muzamiru Abooli ne Moses Lwegaba aboogezi b'abasuubuzi mu kibuga Kampala ababadde mu lukuŋŋaana luno bagambye nti wabula beetaaga gavumenti eteeke ku nninga abannannyini bizimbe okuteekesa mu nkola ebiragiro ebyayisiddwa. Dala ku entrance tibobo oyingira mu arcade wabeewo bu metal detector obudetectinga bakakuyiseko ate bunambiro nga sikulinda 2 arcade zonna surveillance camera zinokola ki okubeera kati nga zikola gwali mu control room e arcade kubanga ebintu twabikola luli mu covid nga buli kizimbe tukigulawo nga kina surveillance system. Ku nguudo ezimu ze tuyiseeko mu kibuga Kampala okuli Namirembe Road, Kafumbe Mukasa Road, Lumu Street n'endala tusanze ab'ebyokwerinda bateevunyanga munyeera ekiraga nti ebyokwerinda biri gguluggulu. Okuyingiza ebyamaguzi mu kikuubo wabweru waateekeddwawo ekyuma ekyekebejja oyo ayingira yenna mu kizimbe n'embwa za poliisi zaaleeteddwa ku luno n'embwa za poliisi ezikonga olusu zaaleeteddwa ku luno. Chekinga mbadeja wano kumulimu mbasanze na mayiba bachekinga naye no mekisenyi sebana bakujjayo bazo lero naye na mayibere we bali wano kukakisawo wimba sanza abaina kana kachekinga ne mbugu y'abantu mabega. Bano batuwidde stage za boda ne za taxi ziri ku luguudo zirina okuvaawo ng'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango agambye nti ab'ebyokwerinda bano abateekeddwa mu kibuga Kampala n'ebitundu eby'enjawulo bakubeera mu bitundu bino ebiseera ekitali kigere. Kinajjukirwa nti Uganda ezze kukolebwako ebikolwa bino eby'obutujju ng'omwaka oguwedde abatujju baalumba ekibuga Kampala ne bakuba bbomu mu bifo eby'enjawulo okuli ekitebe kya poliisi mu Kampala, Parliamentary Avenue n'ebitundu ebirala ng'obulumbaganyi obusembyeyo bano okukola bwe bw'essomero ly'e Kasese omwafiiridde abayizi abawerako era nga bino byonna okubaawo ng'eggwanga lya Amerika lyakamala okulabula Uganda ku nsonga eno. Nze Omulangira Junju Moses, KTV Amalindirire.